Laba omwana gw'endiga. Essomo lyaffe olwaleero liva mu kitabo ky'okubikkulirwa essula y'E14 kuva kanyiriri akasooka paka kaabiri. Naye akanyiriri akasooka kagamba nti ne ndaba era laba omwana gw'endiga ng'ayimiridde ku lusozi Zayuuni, era awamu naye akasiriivu mu 414 ng'abalina erinnya lye n'erinnya lya kitaawe nga liwandiikiddwa ku bwenyi bwabwe. Essomo ly'olwaleero lituwa ekifaananyi eky'ebyo ebintu ebinaabaawo mu maaso mu ggulu ne ku nsi, era mwene essuula nga bigabanyiziddwamu emirundi 3. Ogusooka omwana gw'endiga n'akasiriivu 414, okubikkulirwa essula y'E14 kuva akanyiriri akasooka paka ak'okutaano. Ogwokubiri obubaka obw'abamalayika abasatu, okubikkulirwa essula y'E14 kuva akanyiriri k'omukaaga paka ak'e13. Ogwokusatu okukungulibwa kw'ensi, okubikkulirwa essula y'E14 kuva akanyiriri k'e14 paka kaabiri. Bwe tuddako mu Yokaana essula esooka akanyiriri ka29 kagamba nti olunaku olwokubiri Yokaana omubatiza n'alaba Yesu ng'ajja gy'ali, n'agamba nti laba omwana gw'endiga gwa Katonda aggyawo ebibi by'ensi. Era tulaba mu ssuula esembayo mu Bayibuli mu kubikkulirwa essula ya 22 akanyiriri k'okusatu kagamba nti so teribaawo nate ekikolimo n'entebe ya Katonda n'ey'omwana gw'endiga eneebeeranga omwo, n'abaddu be banaamuweerezanga. Bw'aba Katonda atuwadde omulamwa gw'omwana gw'endiga, n'olwekyo ffe abaganyirwa mu byamagero bye tulaba mu mwana gw'endiga nga bino wammanga. Ekisooka, omwana gw'endiga kwe kuyitako kwaffe. Ebbaluwa ya Pawulo omutume ey'olubereberye eri Abakolinso essula ey'okutaano akanyiriri k'omusanvu kagamba nti muggyeemu ekizimbulukusa eky'edda, mulyoke mubeere ekitole ekijja nga temuliimu kizimbulukusa, kubanga era n'okuyitako kwaffe kwa kitiibwa ye Kristo. Ekyokubiri, omwana gw'endiga gwa Katonda ye ttabaaza yaffe mu mirembe egitaggwaawo. Okubikkulirwa essula ya 21 akanyiriri ka 23 kagamba nti so ekibuga tekyetaaga njuba newankubadde omwezi okukyakira, kubanga ekitiibwa kya Katonda kyakimulisa n'ettabaaza yaakyo ye mwana gw'endiga. Ekyokusatu, obugole bw'omwana gw'endiga. Okubikkulirwa essula y'E19 akanyiriri k'omusanvu kagamba nti tusanyuke, tujaguze, tumuwe ekitiibwa ye, kubanga obugole bw'omwana gw'endiga butuuse, ne mukazi we yeeteeseteese. N'olwekyo olwaleero leka tulongoose emitima gyaffe, era nga Matayo essula ey'okutaano akanyiriri k'omunaana bwe kagamba nti balina omukisa abalina omutima omulongoofu, kubanga abo baliraba Katonda. Era saba ng'ogamba oti ayi Kitange, bikkula amaaso gange okutegeera nsobole okulaba Mukama wange Yesu Kristo. Amiina.